Enkya y'olunaku olwaleero omukulu Yoseri Tebukabulwa ate alabika nga amampaati gagenda mu maaso nga gamukakkana. Abadde alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutya nnyo era abadde alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine by'abala mbu tebiyitemu. Naye agenza okulaba ng'omukulu His Excellency Ssekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine enteekateeka ze zikyagendera ddala mu maaso era nga bannayuganda bakyamulinamu obwesigwa obw'amaanyi. Twongera bajjukiza nti pulezidenti waffe eyalondebwa bannayuganda omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze maaso n'okuwummuza Mwai Museveni awamu n'akabinja ke era nga Mwami Tebukabulwa ebitundu by'abadde alina by'abadde yebbirako 48 oluusi 5 ku buli 100 nga byonna biri fake. Twongera obategeeza n'okubajjukiza nti essaawa essaawa obudde buzze ku bunnaabwe. Mwai Museveni tagenda kuddamu kufuna wano wadde akatundu k'akalulu era ku myaka gy'alina yandibadde mugezi n'omulanga bukyali, naye akoowodde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu batuule babeeko enteekateeka ze batuukako n'okwogerezeganya okw'enjawulo. Maama hoho kaakati awo kabikkuse. Kyenyiza bagamba nti kabikkuse. Mwami Museveni kaweddemu amaaso gamukanuse anoonya waakwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate nga munange nawo tewaliwo. Twongera bajjukiza Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde okulaba nga tutambula ate nga tugenda mu maaso. Webali nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okulaga omukulu ono nti tomutya kubanga lwe tunamulaga nti tumutya yagenda genda mu maaso n'okukangabala. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you very much. Please take your seats. Wadifu Angere, Wadifu Ambo, Madam Deputy President, Comrade Secretary General, fellow leaders, the leader of the opposition, fellow artists, MPs and other leaders, I salute you. Madam First Lady, I know you insisted that you don't want to say anything, but allow me to allow you, to allow us to insist that at least you come and wave to them. It's just waving. With the microphone in your hand. Ladies and gentlemen, good afternoon. I did not plan to say anything today because I just came to stand in solidarity with the members of the National Unity Platform, especially the women who are here to pray for their deceased loved ones. I'll leverage this moment to appreciate the leadership of the National Unity Platform, of course under the leadership of His Excellency our President, for continuing to celebrate this day, and which comes to remind us that Uganda is. N'ekibiina kya National Unity Platform okusinga pulezidenti waffe atusobozesezza okujaguza olunaku luno okusobola okujjukira abantu baffe abaatuvaako nga si mu bweyagalire. Olunaku luno lutujjukiza nga ffenna mu bye tukola tulwanenga nnyo obutalaba nga kintu nga kino nga kibaawo mu kiseera tetuliba nga tukwasibwa obukulembeze. Njagala n'okwebaza ennyo ngeri gye nfunye akakisaagala. Abantu bonna be nali ntuukiridde ne mutuwa ssente eziweerera abaana ab'abantu abaakuganda.
I'll say that in English because most of them appreciate Shifra. Shifra, come forward quickly. Shifra waffe. Shifra gwe nkola naye n'abalala bangi. Ate ng'akola under the leadership of the Secretary General. Shifra nkwebaza okubeererawo abantu bano. Twandibanga tusagula tetusobodde naye weebale nnyo okumanya ani asinga okwetaaga ki. Taata ne banzisa akadde konkadde era njagala okwenkareginga abazadde bonna abali eyo nga okimanyi nti omwana wo yakuvaako mu kiseera kino tuli naawe tusaba naawe tuyimiridde naawe era bwoba ng'olina kyonna ky'owulira nga weetaaga nga mutuufu tokusobolanga tukira obukulembeze bwe tulabula tunasobola okwiga. Thank you very much. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you very much, comrades, ladies and gentlemen. It's a tough time, but we owe it to the Almighty God that we still have the confidence to communicate to each other. We always say it that Ugandans are lucky that we have a lot of humor, otherwise we would have gone into dangerous depression. First, I had and I want to speak to the family of Olivia. Nalabye senga wa Olivia ngali wano nga yetonda olwa Olivia. Okumaliriza nga bamugonzesa ne bamukizisa yatagala kukiza. Mama tulina kwetonda olwa Olivia. Olivia talina musango, Olivia mukwano gwaffe. Olivia yalwana. Tumanyi omuzadde ina omuto naddala maama bawuliranga omwaka gumu 2, 3, 4 naddala bakubaana be. Tumanyi embeera yayisibwamu tuteebereza nteebereze kuba kufena tewali abadde mukomera myaka egyo mingi. So tetulumusalira musango ne banne bonna bebawonza. Waawo waliwo abamu be bayinza okuwonza ne babakozesa okusinziira ku levo esingakaawo. Ne Olivia nayogerako naye nange ku ssimu. Yali yeetonda ne mugamba teweetonda embeera gy'olimu tugi understandinga. N'antegeeza nti baali babagamba nti ate olumala obbata ate bagenda batwala ekyankwanzi baba rehabilitating. Of course nansaba nkwatagane ne besobola okukwatagana nabo out there era bwemubaka bwembatuusaako bamulwanirire. Ejjoogo n'okukakanyizibwa bye bamutuusaako bibeere nga bimala. Bwemala ekibonerezo kye kye bamukakako bukasi agenda alaba abaana be. So njagadde omanye maama ti Olivia we don't hold anything against her. Mu kiseera kye kimu njagala okwogera ne famire z'abannaffe abakyagaanye, abantu nga Kalanzi, abantu nga Machete n'abalala bangi. Weewaawo bannaffe Olivia tetubasalira musango newankubadde era tugenda maaso nga tugamba baalubasuulamu okubakirizisa omusango gwa Nagomala bwe gutyo, okubateekako ekirambo ekya terrorist n'okubononera ebiseera byabwe b'omu maaso. Naye baganda baffe abakyalemedde kutuyimirira nabo era tumanyi nti oluvannyuma lwa byonna bajja kuwangulwa kubanga tebalina musango. Ndabye wano abaana b'abagenzi nenenyamira, ndaba famire z'abantu abo babuzibwawo nenenyamira. Naye njagala guno omukisa gutwale okwebaza famire ezo. Wabaddewo kaweefube mungi otuteeka akazitaako ku mitima. Era ng'omwana bw'agambye kuba kye kigambo ekijja mangu. Taata baamutta ng'agenza okwekalakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Famire ezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo. Naye mwebale nnyo famire zonna ku understanding nti munnange si musango gwaffe. Abantu bamwe baatemulwa, si ffe twabatemula.
Museveni yabatemula. Baana bange wewaawo bakadde bammwe taata wammwe bamama wammwe bamutta ng'alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange. Nga nange bwensibitwa nga nwanirira ery'abalala bonna. Naye baana bange sinze nataba kitammwe, Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bammwe. Bano bonna be mulaba Museveni yabatta. Ne batuwa amannya, batubuulira bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, ne tuwa amannya. Ne bano twabalabako. Era abasinga tumanyi bwe baabakira. Tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki, ba RPC ki abaali bakomandinga. N'abamu bamanyiddwa abaabakuba amasasi. Naye njagala obbalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaabirwa. Ladies and gentlemen, today, yet again, we are meeting to commemorate our comrades. It's been 4 years. On this very day, 4 years ago, a dark cloud covered our nation. More than 150 innocent unarmed citizens were mowed down, were massacred in cold blood. These people were, as you've noticed, fathers, sons, mothers, daughters, friends, comrades of various people that were killed. These people were killed just for coming out and exercising their constitutional right to protest against injustice. We lost friends and comrades, but these families here lost loved ones. They lost breadwinners. They lost an entire support system. Today we can only try to stand in the gap and mitigate. We can only try to represent, but we cannot fill that gap. But we know one day their families and the nation will acknowledge that their lives were not lost in vain. All this pain, all these tears, year in, year out, were caused by just the greed of one man that is determined to keep power at all costs. He does not care what the nation has to lose. But again, we are also here to tell General Museveni that we shall not stop, that we are not going to give up, that we are going to fight on until the cause for which these people died is realized. We are never, ever, ever going to give up. We know that all dictators, when they lose legitimacy, they turn to violence. You've seen that with Omar al-Bashir of Sudan. You've seen that with Mugabe in Zimbabwe. But there's only one common thing about all these dictators, that in the end, they fall. In the end, they all fall. And we know that the end of 7 is going to be very, very soon. You've seen the prayers. Katonda tenibase. Katonda jali. Edajja kumusasula mu currency nyinyi jaina. Okumusasula. This massacre was intended to instill fear in the hearts of people. Abantu batye, so that they never at any one time rise up against a dictatorship. Well, it worked for a while, but I can tell you that we refuse to live under fear. We might have thought that it's going to derail us for a while, but it gave us even more reason to fight on, because there's nothing anymore for us to lose. We shall fight on, and we shall win, and we shall go ahead to honor the promises and the desires of these our comrades. Today, ladies and gentlemen, I want to request all of Uganda, all of the people of Uganda, to think about these people. These are multi-cultural people, different tribes, different religions, different genders, different thoughts. Many of them were innocent people, like Kamuyaka. Yali avuga mmere ye mukazi waffe.
like the young man in Busoga, he was watching TV and others. But these people were killed. These victims, ladies and gentlemen, could have been maybe slightly above 100, but the effect went as far as millions. As we stand here today, the conscience of our nation is still haunted by that atrocity, by that terror. But like I said, we dare to rise again. We dare to fight again. It is not just this blatant killing that has happened or still happens in Uganda. Friends, you know that Ugandans die every day, apart from the ones that are killed directly. For example, the Bijambia victims in Masaka, the victims of murder in Karamoja, those that were massacred in Kasese, and of course those in the November massacre. But many others are killed indirectly through the economic apartheid that is being imposed in places like Busoga, places like Karamoja, where you find somebody dies when they shouldn't or wouldn't have died, but they die because they cannot access a health facility. Those that die out of avoidable accidents, the roads that are in terrible condition, all those people are killed by Museveni. Tetunuli abo butunulizi banoboka bebase directly bebatemiri Gambia bebase Karamoja n'abantu abo bebagwaza akagenderere bebatadeko apartheid obusosoze benyingiza kino kitundu kina kubeera kyabunge Busoga, kino kitundu kina kubeera kyabunge Karamoja. Aba bafudde nga bafa olw'enzijanjaba enfu etaliiwo, olw'amakubo amabi ng'akabenje tekandibaddewo naye ne kabaawo. Abo bonna battibwa enujimu ya Museveni. Era nabo bwe mubanga musaba musabe Katonda naye amubonereze olw'ensonga eyo. So, friends, I want to ask us to wake up to the reality that we must put an end to this, to ensure that never again shall there be another commemoration of another mass murder like this. Only Ugandans can stop that, and we should stop it. We have the ability to do that. I know this is a very, very highly emotional time. I saw so many people fighting back tears. But like I told you some 2 or 3 days ago in Busoga, that tears and sweat are both salty, but they will give you different results. Tears will give you sympathy, but sweat will give you victory. So, I want to encourage us not to keep crying about our lost comrades, but to start and continue sweating for the desires and the dreams for which they pay the ultimate price. To our comrades, banafe mwena tumanyi muli muguru era tumanyi mutuwuliriza era mutulaba, twagala nate okweyama n'okubasuubiza nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo kulwanirira ekyo kye mwafiirira. Tujja kulemerako, tujja kulwana era tujja kuwangula, ate tetujja kukomaoko wabula tujja genda maaso tuzime ensi eryeyagaza abo ne mwalekawo wakati mu kubawa ekitiibwa. The leaders, may this be a constant reminder that a huge sacrifice was paid. Many of our comrades opted to go to prison or to graves in order for you to go in that local government office, that MP office, and all these other offices. Please remember them in every decision that you're going to make. Bakulembeze bannaffe bano abaana be mulaba baasalawo, abamu ne bagenda makomera gye bakyali, abalala ne bagenda mu ntaana tebeebase kati,
abalala tetumanyi gye bali ne bakola okusalawo okwo ne basasula omuwendo ogw'amaanyi ne bagenda yonna gye bagenda ewateyagaza mwe musobole okugenda mu ezo ofiisi ezeyagaza. Njagala okubasaba musobola okwerabira ekintu kyonna naye buli bwe muba mukola okusalawo nga muli mu ofiisi ze mulimu mujjukire abaana bange mubalowoozeeko mukole okusalawo nga mumanyi timusalawo mu bifo ebyo abantu gye babateeka. Bagambye wano kino wakubadde tuli mu kaseera akenyamiza mubalabye abamu balemeddwa okwogera bangi ku ffe tubadde tulwana okusigala nga tukyali strong. Amaziga gano tuyinza obutasobola gasangula. Naye nakibajjukiza nti amaziga n'empuyo byonna biba bitonoona naye bikuwa ebyokuddamu byanjawulo bibiri. Amaziga gajja kuwa okusaasirwa naye empuyo zijja kuwa obuwanguzi. So tuleme kubeera bubeezi mu maziga gokka nga tukaabira bannaffe abaatufaako, wabula tutuuyane nga tutuuyanira ekirooto n'ekigendererwa ekyabatiisa. Tusobole okukeera ku makya nga tugamba bannaffe ne baafiira bwereere. Tubeere nga tubayita abazira nga bazira kubanga baafa naye nga kye baali balwanira ekyagaana paka wetwatuuka ne tumalako. Mwebale nnyo mwebale ddala famire z'abannaffe okusigala nga muli naffe, okumanya amazima n'abaana okubayigiriza amazima. Temuggwamu maanyi, tetuggwamu maanyi ffenna. Tusigale nga tukyasaba Katonda nga tumusaba obugumu, nga tumusaba amaanyi, nga tumusaba n'obusobozi n'okutuwanguza. Naye ate Abaganda bagamba bubalembeera nga n'emirokotadde. Tusabe Katonda nga bwe tulwana kubanga Katonda ali ku ludda lwaffe, tagenda tulekerera. Manyi kibangi nnyo balina obusungu era Museveni bamusabira ekibi ekisembayo, naye temunzikirize njawukanamuko n'abamu wakati mu busungu, wakati mu kunyolwa. Nze nsaba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa, oba basanze mu baweereza ba Katonda, oba basanze mu mizikiti, oba basanze mu ekereziya, n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi, nsaba Katonda abawanguze, abawangaze, si bawanguza, abawangaze, atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo kuw'obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tuteera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abataategeera Zabbuli eya 23, Katonda agenda tuteekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa mu maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni. Agenda tuvimbisa mu maaso gaabo ababaka ba Sitaani bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Mwebale nnyo mwebale eri abasebe ne bannyabo. Njagala okusabira baganda baffe abaatufaako nga 18
ne 19 n'abo abaafa abaatemulwa nga 18-19 Novemba 2020 tetunatuuka n'abo abazze batemulwa oluvannyuma lwabyo byonna. Omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe, abagaziyize kabuli zammwe, abalongoseza amakubo gammwe, abatuuze wamu n'abatukuvu, naye okusingira ddala naffe abaasigalawo atuyambe tutuukirize ebirooto byammwe tusobole obbeeyagaza nammwe gye muli muwummule emirembe. Mukama abeere nammwe.